Okay, tugeze nate emukono bachana edame bali guddeko bamwe edame bali ani asome edame eryo alitubulire bamwachapa bamwachi bamwadame ani alamye nakwe edame lye genda maso ne yanziza nyo mwami Charles James Senkubuge Jennifer Furufiga omulabi waffe owa Assault TV nawe eyekumide ku program omusunsuzi ne ku media ajebuvuddeko twakulaga obubbi bwa waya mu kitundu kino ekyechungu nga abatuuze balajana waliwo abantu abajja ne babba waya ne kibatirako okuba n'ekizibu ky'amasannyalaze wabula bano ate beekolamuko omulimu ne babawaayo kawaya akamu ke bagulayo omutuuze omu yabawaayo ka ssente naye n'okutuusa kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UECDL n'okutuusa kati tewali kyali kikozeewo kakati bayimpi emyezi 3 ng'abatuuze mu kitundu kino babonaabona nebbula ly'amasannyalaze mu kitundu kino liyongeddeko ate okutabangula ebyokwerinda kubanga akiwadde bakyala kimpadde okukozesa ekizikiza ekyo ate okutiggomya abatuuze saako n'abantu abali mu bizinesi naddala batunda amata okufiirizibwa n'ab'amaduuka n'abamu ku bakulembeze saako n'abatuuze bagenda kutunyola ku kizibu kino kye balina ku mukono gwange guno nina kansala Ronald Kawoya ngono yakiikirira abantu b'ekitundu kino ku lukiiko lwa Mukono Central Division agenda kutunyola ekizibu kino kyo bagenda kusayira ki amagezi bagezezzaako okutuukira bekikwatako okulaba nga abatuuze bano bayambibwa. Abalabi baffe Abasoloti TV n'abawuliriza baffe Abasoloti FM babuuzaako nti mwasuze mutya erinnya Kaweya Ronald nga yenze kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lwa Mukono Central Division. Tulina ekizibu nga bannakyungu eky'amasannyalaze nti twafuna obubbi bwa waya bajja ne babba waya emu kwezo eza phase waya eyo yali eyambako amasannyalaze gano okuba amangi mu kitundu olw'ensonga nti population y'abantu nnene naye okuva kali myezi giweze 3 ng'abatuuze twasobola okwekolamu omulimu ne tusondasondayo kasente ne tufunayo kawaya akatono naye ne kawaya amasannyalaze tosobola kusaako yadde TV tosobola yadde okusaako firiji ate ng'ebizimbe ebisinga wano bya bizinensi abantu bawa emisolo naye nga tetufunye nnyo okuyambibwa kw'amaanyi tugezezaako ng'abakulembeze ffe abawansi okuwandiika amabaluwa naye kirabika nga kigaanyi n'olw'ensonga eyo kati tukubira omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino omulanga bw'abanga asobola okutuyamba ku kizibu kino ekizibu ky'amaanyi kino obubbi bweyongedde olw'ensonga nti tewaliiwo masannyalaze security light tezikyayaka tusaba omuntu yenna n'ekitongole abakulira ekitongole kino mu mukono badduke Zambiro bajje bayambe bannakyungu kuba embeera esusse we yandikomye. Mukama wange nga mwabatuuze mukoseddwa mutya mu kitundu kino? Amannya gange nze Ssemakula Rajabu nga ndi mutuuze ku kyalo Kyungu. Ekintu kino kitukosezza nnyo kusinziira fridge zifa leero gadda mangi ne gavaako mutunga matini business tetukyakola obutunda bufiira mu mafiriji buli business yonna gy'omanye ekozesa amasannyalaze mu Kyungu tusibwa bubi nnyo myezi 3 tukaabiridde tuwandise ku mabaluwa abakulembeze baffe abawansi batudduukiridde naye nga tetulina kye tufuna kuva waggulu tukubiriza abakulembeze baffe abasingako abasobola otutuukirira ekitongole ekyo ekipya kijje kituyambe kubanga n'ababbi basusse bakozesa kyansi y'enzikiza ne tufuna obuzibu mu kitundu kyaffe Kyungu. Business esinze okosebwa mu kitundu kino? Business nga abakamula obutunda ab'amata bonna abafiriji kuliko balina business oyo nga balaga amafirimu tebakyaziraga kubanga bajja ebyokulya saluuni za nviiri kyonna buli ekikozesebwa amasannyalaze ku kyalo kuno tuyisibwa bubi ddala ddala tewakyali kikulu kiva mwoyo akozesa amasannyalaze takyafuna adde kyaliisa baana. Mwami Senkubuge embeera bwetyo bweri omulabi waffe owa Assault TV ebiseera bino twalikoko wano ndowooza emyezi 3 egiyise twasobola okwogerako n'omukyala atwala ekitongole kino eky'emukono n'ategeeza nti mu sabbiiti eyo gye twali eno baali bagenda kukola nga bayamba ku bantu bano okubaddizaako waya naye n'okutuusa kati ndowooza ebyo byakoma. Bw'otunuulira ekitundu kino kirimu population ey'abantu bangi ate kirimu n'amakolero kati ate omuwendo gw'abantu abava mu bitundu ebyenjawulo ate n'abantu abakozesa ekkubo lino kubanga waliwo ekkubo eriyitamu naye tuukira ddala
Namanve noyitamu n'ogenda e Kampala. So enzikiza buli eyongera okweyongera ate obumenyi bw'amateeka nabwo bweyongera. Tusaba bekikwatako okuyita n'oku Soul TV okulaba nga bavaayo ate nga badduukira abantu mu kitundu kino ate business sobole ogenda maaso. Sigenda kusukawo olw'embeera yakadde mbagaliza weekend ennungi abatambudde naffe ate kankobe mu studio mwami Charles James Senkobuge ne Jennifer Fulfiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.